Waliwo story gyempulidde ku emboozi tebankadde ekwata ku Mabirizi John eyali omuyimbi ow'akabi edda boogera paati eya Paulo Kafeero. Wabula kyenjagala okwongerako, Mabirizi John Paulo Kafeero yamumanyira ku Hamani Basudde. Wabeerangawo akayimba aka Hamani Basudde waba akayitanga enneeyisa y'abalabi, twabeeranga nako ku teepu nga kalimu statement egamba bweti: endongo eno nava mbutonga njegwanyiza nenjirago obunyiikivu era amaanyi twabanga ne munnange Mabirizi John. Basudde yali ayimba bw'atyo point eri nti Basudde yali nfanfe wa Mabirizi John. Paulo Kafeero mu kwegomba yeegomba Mabirizi John era gwe yakoppa. Wulira ezimu ku nnyimba za Mabirizi John. Plan God. Olwaleero emboozi njijje mu kavidiyo ako ke musose okulaba ka mwami Kayemba Sanctuary ku TikTok, era ndowooza atera okugira story behind ebiri emabega w'emboozi. Kale bw'atyo bw'ajja n'abawa ebintu, naye kankutteko nnyo nfunye abakampeereza ku WhatsApp nga boogera ku gundi ya John Mabirizi asisinkana atya Prince Jopo Kafeero, kubanga omukulu Kayemba alaga nti Hamani Basudde ye yasisinkanya Kafeero ne John Mabirizi. Kyenjagadde oba oli awo tuterezeeko n'ebimu, alina n'oluyimba lwayimbyawo nti lwa Hamani Basudde, oba oli awo tujja kubanga tuterezaamu ebyo ebitateredde bulungi. Mwami Kayemba, kyensookera ddala ku kwebaza kwagala kadongo kamu, weebale mugatako tofaali n'abantu abalala namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kwebaza emboozi tabankadde n'omukyala Jojo omuziranyonyi Joan Nanyombi, kubanga be basoose okugyayo ennyimba za John Mabirizi. Olwo ndowooza ono naye kwe kubeera ng'akola ki, akwatibwako aleete emboozi eyo, naye ng'ono yajja esigamiza ku mboozi ya mwami emboozi tebankadde, kubanga ye ng'alaga Paulo Kafeero basisinkana batya ne John Mabirizi. Era ennyimba n'alaga walumbeza Paulo Kafeero ng'ayimba ku John Mabirizi ne John Mabirizi ng'ayimba ku Paulo Kafeero mu luyimba Ensi Nnyimpi. Kale olunaku olwaleero nze tutereezeemu ekyo, oba oli awo tuyinza okuvaawo nga kadongo kamono twongedde omutegeera, era ndi mu nteekateeka mu wiiki ejja nsuubira ogendako we baaziika omugenzi John Mabirizi, gwe yena eyeetaaze neegattaako tuukeyo tulabe John Mabirizi we bamuganzika. Naye nga John Mabirizi ayogerwako yafa mu mwaka gwa 1993, yafiira ku myaka 25, yazaalibwa omwaka 1968 wali Kalagala Koko gye yazaalibwa, kati obudde buno ebeera disitulikiti y'e Luweero. Baganda be weebali, era nsobodde okubanga mpuliziganyako ne mukulu we omuzira Kobe Sevume, era nga tulina enteekateeka ey'okubanga tukyalako awo ate tutuukewo. Kati iyo oli omwami omulala gwalaze nti oluyimba lwa Hamani Basudde, nedda olwo si lwa Hamani Basudde, olwo lwakojja wa John Mabirizi gwe bayita David Wadimba. David Wadimba ye yakuyimbira oluyimba Eneeyisa mu balabi, era lwero oluyimba omwami Kayemba Sanctuary lwabadde ayimba lwafuluma 1994 ku lutambi omukazi second hand olwa Salongo Dan Mugula. Kati omwami oyo gwe njagala mbasiigire ekifaananyi otegeere David Wadimba ono gwagambye nti Hamani Basudde yayimba bw'ati. David Wadimba addayo mu luyimba lwa Senga Florence Namirimu olumanyiddwa nga Omwana w'Abalo Part 1, oluyimba olwaleeta Florence Namirimu. David Wadimba ye yalinga nannyinimu mu luyimba olwo, ye yawasa abakyala ababiri, ye yali yawasa Namirimu n'awasa n'oli kyereeta eyajja okuleeta omwana. So yoyo David Wadimba, naye ng'obudde buno mulwadde muyi n'emabegaawo lwali lutwala. David Wadimba lwali lutwala, olumbe lwamukwata
nawo booliawo nga endabirira ntono ate ng'omwenge mungi, kale ekyo ne kibanga kitawaanya obulamu bwe okubeera nga abeerawo nti oba n'embeera ey'okwetuusaako eddagala nga ntono. Naye nsobodde okwogerako ne Ssenga Florence Namirimu agambye n'amutegeezaako ne tugenda alabe ku munne we baayimba oluyimba. Kyekyo kye mbagamba nti kadongo kamu amawulire tegaliiyo, naye ffe tugezaako baleetera ebintu bino mubeere nga musobola okubeera nga mubitegeera. Kale John Mabirizi ayogerwako, nkugambye yazaalibwa mu maka ga Muzeeyi Ssebuliba, kati naye mugenzi. Oyo Muzeeyi Ssebuliba yali mutabani wa Ssebuliba, ekitegeeza Ssebuliba ye jjajja waani? Jjajja wa John Mabirizi. John Mabirizi okuyimba akuyingira nga akyali mu myaka nga 14, era yasookera mu kyalo eyo n'ayimba mu lunyolya Gita Singers nga ali ne ba Gerard Majanja eyakubanga bass gita, kati obudde buno ali wa Kakande, naye abo ba David Wadimba, era David Wadimba amuyimbako nga alaga nti baatambuzanga endongo ne Mabirizi John. Gerard Majanja era yakulaga nti baalina endongo nga bagikuba eyo mu kyalo mu lunyolya Gita Singers. Kati ye yajja mu kibuga nga bukyali n'atandika okubanga ayimba, era ye bagamba nti watuuka mu kibuga ojjukira baali balengeza endongo ey'omutala ku mutala, butale ku butale, we batyo. Yajja n'asooka n'ayisaamu mu banne eggaali, ennyimba ezaali eza banne n'azimodifyinga n'azikolamu ezze. Naye we nafuna omukisa okuba nga njogerako n'abamu nga Majanja, yaŋŋamba nti ate ffe kyatusanyusa kubanga tetwalinawo na ssuubi nti naffe tusobola okubeera nga tukola ki, tuyimba. Naye bw'atyo John Mabirizi ogenda mujjukira mu kibiina kya Makula Gita Singers, era eyo Prince Job Paul Kafeero gye yamusanga mu 1989 mu January, yamusanga mu Makula Gita Singers ey'omugenzi Bernard Gonza. Makula Gita Singers yalina ekitebe kyayo wano e Maganjo. Bernard Gonza ye ajjukirwa yafa 93 yaziikibwa ludda lw'e Masaka Kyannamukaaka gye baamuziika. Era okumanya Prince Job Paul Kafeero yakungubagira mukama we kubanga baalina okukola olunaku olwo, naye yasazaamu kyo baali bakozeeyo mu Greater Masaka, n'asazaamu olunaku olwo bw'atyo okulabako Gita Singers n'egenda ewerekere eyali mukama wa mukama waabwe Prince Job Paul Kafeero. So bw'atyo John Mabirizi, Prince Job Paul Kafeero yejjukira okubeegattako yava mu Lukwata. Teyali memba mu Lukwata omujjuvu, naye yali nga mu Lukwata nga weeba eneekola, nga ava enkoko njeru najja e Kampala n'abeera ne Livingstone Kasozi ne bagenda ne bakola. Nga we bamala okukola ne bagenda ne bakola ki? N'addayo eka mu kyalo. Kale bw'atyo Prince Job Paul Kafeero ono omugenzi Bernard Gonza ye okuyingira endongo yali wa bandi, yava mu Thames Band okuyingira endongo n'atondawo Makula Gita Singers. Kwe kugenda n'amwogereza baali bakoledde Nateete olunaku olwo nzijukira lwali lumu January 1989 ng'amusuubiza nti nze wonooba ozze mu Makula ngenda kukwatira ennyimba, ng'ate ffenna tukimanyi bulungi nti ekyo kyekirooto eky'omuyimbi yenna. Era bw'atyo yakkiriza n'agenda mu Makula, era mu mwaka ogwo gwennyini yasobola okufulumya olutambi lwe olwasookera ddala olwa muvubuka munnange Paulo Kafeero. Ekirooto kye ne kiba nga kituukiridde. Ndowooza n'olutambi Kasajja and Sons yalugula $9,000. Kubanga olwo olugenda okufuluma n'olwa Celeste Kasule Saasira nalwe lwafulumira, bwe batyo ne bakola. So John Mabirizi yali menta wa Prince Job Paul Kafeero. Era obudde obwo mu Makula Gita Singers mwalimu omukyalo oyo Sauda Namutebi Lubalala, ne mubeeramu Paulo Kafeero, ne mubeeramu omusomesa Fred Kaweesi yafa, ne mubeeramu Gerard Majanja n'abayimbi abalala abaali mu kibiina ekyo, ne Rose Namata
Rose Namata ajjukirwa nnyo okubanga naye wemba seerabidde nga naye yayita eyo. Kale bw'atyo endongo ne bajja nga bagira. Era John Mabirizi yayamba nnyo Prince Jopo Kafero okubanga amutendeka ebintu ebimu. Kubanga wowuliriza n'ennyimba za John Mabirizi n'owuliriza n'ennyimba za Prince Jopo Kafero ezasookera ddala, owulira nga agwa mu bigere bya John Mabirizi. John Mabirizi ye teyasobola kubanga yeegatta ku kibiina kya kulabako Gita Singers, naye nga enteekateeka zonna zaali ziwedde ez'okubanga yeegatta ku kibiina kya kulabako Gita Singers ekya Prince Jopo Kafero. Awo obulwadde we bwamutera ku ndiri, era we bumala omuteeka ku ndiri ne bamukwata ne bamuzaayo mu kyalo ewaabwe. Okusinzirira kubamu ku bantu ku kitundu, okugeza nga omwami Fred Mpanga obudde bwe yali omwana omuto, agamba nti ffe John Mabirizi kyali kyakulabirako gye tuli, era ffe baatutiisanga nti wonooleka okusoma ogenda kubeera nga John Mabirizi, kubanga John Mabirizi yagenda okufa ng'obulwadde bumutuuse ne ku bwongo, ng'omutwe gwagatta naye nga waatereera baali bamusiba ku miguwa nga basiba musibe. Kale nga bw'agira abaana abagamba ekyantuusa wano mukyewalenga, nti era ku kitundu kye bajjukira ku John Mabirizi nti yabunya enjiri ey'akawuka, ng'alaga abaana abato obubi obuli mu kawuka naki kye busobola okubeera nga bukola omuntu singa oba teweegendereza. Era bw'atyo John Mabirizi n'atugendako kati emyaka 32 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno, naye nga John Mabirizi ojja kubeera nga omujjukira ku nnyimba nga ensi nnyimpi, bamaama, ebyaliwo edda, olugendo lw'Ssemuto, Gansadde. So nno Gansadde oyo muwulirize bulungi, owulirize n'Ekijjankunene Part 1 kubanga ezo bagenda okufulumya nga bonna bali mu makula. Ekijjankunene Part 1 ne Gansadde, owulira nga Ekijjankunene kyava mu Gansadde, ayina Gansamadde, mbikwatulidde, twesige Katonda, omukazi aliwo kwagalwa, nayiga ng'ayogera ku mwana we ow'obuwala. Oluyimba luno twesige Katonda ye John Mabirizi yalowooza nti baamuloga, ng'alowooza nti omusajja gwe yali avuganya naye ku mukyala ye yamuloga, era bw'atyo n'agira ki, n'akuba oluyimba olwo twesige Katonda, kubanga amala okizuula nti teryali ddogo, nga n'oli omusajja gwe baali bawalantana naye ku mukazi ng'amaze okufa era ng'afudde mu nfa eri ey'akawuka. Kale bw'atyo kwe oluvannyuma n'agira n'alaga omukazi aliwo kwagalwa, biki we yakubira mbikwatulidde. Kale we batyo yoyo omugenzi John Mabirizi, naye nga mu weekend nsuubira okutuukako we baamuziika. Nsaba oyo yenna eyeetaaga okubanga amperekerako tuteekemu tugende tutuukeko we baamuziika, tulabe ne ku muganda waffe David Wadimba. Alina sukaali, alina sabbuuni, alina kyonna kyalina, kireete tugende tulabe ku David Wadimba eyakuyimbira omwana w'abalo ne Florence Namirimu. Nkugamba nti programu eno eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7, bakugamba twalayo omwana bamubangule. Twinex International bali Bulaga basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu, badde ne boarding. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, badde ne boarding basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Entambula weeri twalayo omwana babeere nga bamubangula. Gwe eyeetaaga okwata ennyimba Plan B Records eri Mubende, nkugamba nti genda osobole okubeera nga ofuna ku luyimba olw'omulembe oba oliawo ne ku ssente ensaamusaamu. Kale bwe ntyo olunaku lwaleero nsazeewo emboozi ngisimbulize mu mboozi ya muganda waffe Kayemba Century owa Story Behind. Nga njagala kunogaanyaako kwebyo. Basudde talina we yayambirako John Mabirizi, era Basudde talina we yasisinkanya Paulo Kafero ne John Mabirizi. Ebintu ebimu tubiteekengawo nga we birina okubeera, so tuwabya obwolumu abantu abatugoberera.
wabula John Mabirizi basisinkana bonna nga bali mu industry kubanga Makula ng'esisinkana ne Lukwata. Makula yasisinkananga ne Lukwata. Ono agenda okola gondi okola kabuladda olinga akyali eri ng'ateekateeka kwagala kwegatta ku Prince Job Pokafero mu kibiina kyakulabako Gita Singers. Ebyembi Mukama Katonda teyamusobozesa n'amutwalira ku myaka emito. Yaleka entambi ziri ssatu. So yoyo alina ebyaliwedda ensi nnyimpi ne olutambi kuno oluliko Twesige Katonda lwe lutambi lwe yasembayo n'asiibula ensi omugenzi John Mabirizi. Prince Job Pokafero gwayimbako mu luyimba lwa Walumbe Zaya oba Mabirizi lwamulyanga nga yadde. Then ne Mathias Mulumba wa Lukaaga mu luyimba Bakoowu era naye amuyimbako nti yajja mu ndongo nga yeegomba abaana ba Paul Kafero ne Mabirizi olw'engeri gye baali bayimbamu. Kati yoyo John Mabirizi gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wano wenkolera emirimu gyange ogenda kubanga ozifuna. Nsaba ntuukiriraako obeere nga ofuna ekyo kye weetaaga. Oluyimba w'oboze nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduteerako 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kale weebale nnyo, weebalire ddala, sigalako ng'ongoberera videos kweziri mpitirivu, ebivulu kwebiri, ebyafaayo kwebiri, interviews kweziri. Nkusaba ogoberere ebyo byenteekako. Yisaamu amaaso naawe enkya oyinza okubeera nga oli mukugu ate tuyambe obunyise enjiri eno ng'osharinga ne banno programs zino. Muzisharing mu Facebook groups, mu contacts zo ku WhatsApp. Bwe tutyo bwe tugenda okubeera nga twongerako etoffaali ku Kadongo Kamu. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu music panelist. Chikaya College School